Mukiseera kino oyinza okugamba nti abakugumbya obulamu balina we batuuse oluvanyuma lw'okutandika okukola eddagala ly'omusujja gw'ensiri. Okusinziira kw'abadde minisita w'ebyobulamu nga mu kiseera kino wa tekinologiya erioda Tumwesigye agambye nti eddagala lino lijjidde mu kaseera akatuufu ng'omusujja gw'ensiri gususse okutigomya bannayuganda. Tutongozza eddagala lye tusuubira nti bajja kwongera bayite process enasobosa okukola eddagala lingi okuwa abantu baffe. Kino kikulu nnyo kubanga kati mu Uganda obulwadde bw'omusujja gw'ensiri bwa malaria butta abantu bangi. Ennaku zino buli lunaku tufiirwa abantu 140 abafa olw'omusujja gwa malaria. Ono era ategezeeza nti talina kubuusabuusa kwonna nti gavumenti egenda kukola ekisoboka okulaba ng'ebeezawo ekkolero ly'eddagala lino okusobola okulinnyira ddala omusujja gw'ensiri kunfeete. Eddagala likolebwa bannayuganda ate bataddewo empeera bataddewo amakubo okulaba nti eddagala lino era baliproducing mu Uganda likolebwa wano mu Uganda. Kino kintu kikulu nnyo kubanga tugenda tulaba nti companies eziri mu nsi ezakulakulana edda nga Europe nga America tebakyafaayo nnyo ku ndwadde ezitta abantu baffe naddala nga mu Africa oba mu tropics kubanga amawanga ago tegalina ssente mpitirivu. Nolwekyo kampani ogenda kuinvestinga mu kukola eddagala for diseases nga zino za malaria n'endala ze tuyita neglected tropical diseases nga sleeping sickness, bilharzia n'endala. Kati bo tekibagasa wakiri ag'amaanyi ne development research agiteeka okukola eddagala eryasenyiga oba eddagala eriyamba abasajja nga balemerwa okukola emirimu oba amadagala amalala. Magola Mathias ngono yakulembeddemu kampuni ekola eddagala lino eya Dei Group of Companies International Limited ategeeza nti ekibabeeredde kyangu okutandika okukola eddagala lino olw'amakampuni amangi agakola eddagala ly'omusujja gw'ensiri okuva ebweru w'amawanga. Eddagala lino litutwalidde ebbanga nga tukolagana n'ebitongole eby'enjawulo nga Makerere University, tukolaganye ne Mulago National Referral Hospital, tukolaganye ne National Drug Authority, tukolaganye ne Mbara University of Science and Technology n'ebitongole ebirala eby'enjawulo ogezaako okunoonyeza ku ddagala lino. Tutwalidde ebbanga okuva emabega mu mwaka nga 2013 nga tunoonyereza eddagala lino okukwatako, naye ate ekyenjawulo kye twazuula ng'eddagala likola bulungi nnyo okusingako n'ebirala bitwaddepanyi nti bibadde ku market nga World Health Organization nga bitongoza. Okusinziira ku kunoonyereza okuzze okukolebwa ebitongole eby'enjawulo, bannayuganda bangi bakyatawanyizibwa omusujja gw'ensiri nga n'abandi balusuddemu akaba.